Lubadde lunaku lubi gyendi kankitwale bwentyo nnyo gyenkomeza. Waliwo omwami bamuyita Mwami Museveni, nyinza obutamuyita president kubanga ebikolwa bya Mwami Museveni president aba yalondebwa abantu era aba representinga abantu. So bwe muyita president mba nnimbye era ne maaso ga Katonda mba mubi. Waliwo ekikolwa ekikoledde olwaleero eky'obutemu, tumanyi nti batemu bazze bakikola bulijjo nate ekyaleero kisusse nnyo. Baganda bange Bannayuganda basibo ne bannyabo, Mwami Museveni ayina ennyonyi eyagulibwa millions za dola empitirivu ku ssentebe w'omusolo, era weeri ku kisabo ky'entebe ebeera etudde buli lunaku, naye abagifuga basasulwa buli mwezi ssente z'omusolo empitirivu, n'abagikolamu basasulwa ssente z'omusolo empitirivu, era buli mwezi ennyonyi eyo esitula negenda mu America okukolebwa service, oba mutambuza oba temutambuza enokolebwa service. Mwami Museveni ebbanga liyise mabega abadde akozesa ekkubo lya Entebbe Express Highway nga gwa ku Northern Bypass nayita ku kitebe kya NUP n'agwa e Nakasero. Nga mumanya amakubo ge Uganda balisiba era Northern Bypass nga takyasobola liyitako ng'ebinnya bisusse. Ne basalawo okubanga bamuyisa emunyonyo n'agwa eggaba n'agwa ku Arena Mall n'alyoka agwa e Nakasero. Lunaku olwaleero basibye emmotoka okumala essaawa nnamba nga teri motoka etambula, abasajja be bakifensi be nga tewali akkirizibwa kutambula. Motoka ezo zasiba mwe muli ambulance, mwe muli emmotoka eza bulijjo ze tuyinza okuyita eza buyonjo, mubeeramu abantu abayina ebizibu by'enjawulo. Ku Arena Mall motoka ne zisibibwa, wabaddewo omukyala nga ali motoka ya bulijjo gye tuyinza okuyita eya buyonjo, abadde mulwadde maama. Basibye ekkubo okumala essaawa nnamba nga ali ku Arena Mall awo nga kasadde agenda Nsambya kufuna bujjanjabi, abadde bubi nnyo. Omukyala akutuse, bannanga akutuse n'afa nga basibye Museveni ayitewo okumala essaawa nnamba nga tajja. Abaana b'omukyala bavuddeyo ne bakuba enduulu ne bakaaba. Abasirikale badde bagenda na bakuba masasi kufuluma mu mmotoka nga Ssaabatemu ajja. Suka mulundi ogusoose kyali kyapenenzeeko ebwayise era nga basibye mukyali agenda mu ddwaliro ng'ava ku Referral Hospital ey'e Kawempe nga adda Mulago. Maama yafa n'omwana we n'afa nga basibye omukulu ayitewo. Lwaki nsoose ekyennyonyi? We know nti Mr. Museveni abba, buli omu akimanyi, takyina kyagenda kukola kipya. Twebuuza ennyonyi eyo lwaki tabba n'agiteekamu amafuta ku ssente zabbe z'omusolo n'emusitula n'emujja Entebbe n'emutwala e Nakasero okusinga abantu okuluzinga obulamu bwabwe kubanga Museveni basibye ekkubo ayitewo. Museveni oyina bulamu ki obusinga Bannayuganda? Kyogamba obulamu bwa muwendo nnyo okusinga abaana booleseza maama waabwe. Gwosazewo kati Bannayuganda obatte mu buli sitayiro bagana okufa amasasi afiire mu kkubo ng'agenda mu ddwaliro. Anita Amongo oli maama, oyinza okuba nga weekubakuba ekizigo leya ne zisiimuka naye osigala oli mukyala, osigala oli maama. Bamemba ba Parliament, baganda bange, eno ensonga tuveeyo tugyogereko. Museveni akozesa ennyonyi gye yagula ku ssente y'omusolo alekerewo okusiibanga amamotoka ali mu kusaanyawo obulamu bw'abantu. Tutegedde ono leero n'olwo n'abalala abafa nga tebalina n'amaloboozi gayinza kujja abantu 10 kulya kigenda mu maaso. Tuyimuke ku lw'ensi yaffe, tulwanirire ensi yaffe. Bino tebigenda koma mpaka nga Museveni akomye. Getukaabye gamala.